mu Uganda temuli akwepikira mu bato bago tulina gola kuba ffe tulowooza nti bw'oyimirira bwoti mu bato ne Kenzo ayinza okukuba endongo. Ogambye nani? Kenzo, eddykenzo. Bannange oyagala kati ate banvunane gwa kutta muntu ogwo omusango naawe gusobola ogw'okutta omusango gwa madda kitya owaye uniform eyo eya yero eyeruzira golaba ensaana mbotya jendi mugamba mutya bannange kakati Bannayuganda bali ku bunkenke miliyoni 10 ezigenda mu ndongo ziri ku bunkenke bato y'abakyala ya president wa Wuma ne vice president wa federation Wuma kuluno federation tejiziike nti vice president w'ekitaliiwo ne president w'ekiriwo awo tugende mu maaso kye kitaliiwo ekyo twakibagamba dda nti federation yo teriiwo kati muddamu kujogera nti weeri kati nno batejja kati endongo ya Shiba yo weeri eyinza okumenyawo ya president wammwe kanti kankubuleko ekintu kimu lwakuba ntisaanye okuyingira mu ntalo z'abakyala nga bwomanyi naye kyemmanyi nti omu asinga nnyo munne kyemmanyi nti omu ku abo asinga nnyo omulala so kati nze oluusi ndaba oba njirabanga etabalansinga bulungi ndaba nga babiri waliwo oba bakiyita batya how can we call it gamba waliwo okunyigiriza omukyala oba bakiyita batya mu luzungu soko kitugambe woman violence kyeki ani human violence nedda like oba ogamba okunyigiriza abakyala bakiyita batya mu luzungu waliwo domestic violence ndabawo domestic violence ku side emu ngalo side emu enyigiriza ennyo endala endala eri waggulu nnyo okusinga ku ginne waayo tugenda tukolera ki olinga bagambye nti inequality so kati ensonga eyo inotunuulibwa ennyo so kati ensonga ya bate eno tulina kyogyogerako nga gwe ensonga eno engeri gamba gyeri nti Abannayuganda nga sinze nga nze omuntu omu so era ndowooza be bamanyi be bajja okulaba be bajja okusalawo okitegedde kuba ate nze ng'omuntu siyinza kusinga Bannayuganda omanyi kati amaanyi gonna ennaku zino amaanyi gali mu bantu okitegeera ekyo mukimanyi bulungi era nabagambako nti amaanyi g'abantu nagakola ki nagawulira nagakkiriza so amaanyi g'abantu kyegasalawo kati wali akiwakanya era gwe ganaasalawo yoyo endongo ya Uganda yafuuse ya bato omu aba n'ekivulu ku lunaku lwe lumu n'omulala ate nga tonnagenda awo lwakuba ate waliwo gwe mmanyi asobola ennyo ali awo mujjaku nze mmanyi mukimanyi nammwe mumanyi gwe mmanyi ate asobole gaba kali awo kakatoototo naye bakayita female young lion kayinza obbatta naye kansirikawo sijja kugendawo nnyo ng'embagambe saagenda nnyo mu nsonga z'abakyala endongo ya Uganda kati kuva ku alien skin palaso yafuuse ya bato buli muntu ategeka ekivulu ku munne mu Uganda temuli akwepikira mu bato bago tulina gola kuba ffe tulowooza nti bw'oyimirira bwoti mu bato ne Kenzo ayinza okukuba endongo. Ogambye nani? Kenzo, eddykenzo. Bannange oyagala kati ate banvunane gwa kutta muntu ogwo omusango naawe gusobola ogw'okutta omusango gwa madda kitya owaye uniform eyo eya yero eyeruzira golaba ensaana nti omusajja atisse omuntu yamukubye endongo n'afa ogwo omusango sobola gwoza muganda wange gwanjawulo so kati leetayo ekirala tugende ku kirala bigeye okuyimba sula indicator Kenzo tanaleta stamina kiba kitya muganda wange simanyi oba onjagaliza kubeera wano oba mukomera mango juisi omugerageranya kulimba kyo lwa Kenzo sijja geraageranya naye ba abantu bakimanyi era saanyo tugendewo nnyawo gyatuve nawo gwe